Nino musajja mubi gye muli. Honorable, wandifuuse Kyagulanyi Kyagulanyi si yakuwa obwaloopu. Ekirala, bw'abanga Davis Luis Bongoya mubi, ng'akyakuumya empisa tanayogera pulezidenti waffe ekibi, mu abaana Abaganda abeera ya Nakalama, lwaki mwerumaaluma bo Bongoya basirise? Muwala we bw'ajja n'akugamba nti nafumbirwa taata ebintu twabirya naye tebakunta bawe n'enyambwa omuga nti mwana wange nyweza ddya ndowooza embeera mugitegera gye njogereramu omuntu omukulu omanya nti waliwo ekizibu naye katutte ku bigere. omanyi nalibakondakira Hello. Hola, hello. 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 Hello. Kati muwulira bubi ne kwayeno. Nedda. Tebagoberera kondakita. Tebakwa. Yoza mumanyi bana bakondakitinga n'obuti. Awe kitewa tokwagala nnyo. Fawe Masaka tokwagala nnyo. Awe kitewa tokwagala nnyo. Otulambike fenge gwanga. Haleluya. Muna Masaka tagenda kumbona kana akayimba nyabula. Masaka bakonya akayimba. Ngana obato baagala olina obba wagira. Naye kati obeera otya ng'olabye ekyebusiya omuntu ali busiya oli Masaka ku ttaka wayange eno nekkuba omuziki bano oyinza obakolerayo ekintu kyonna oba bamubonereza butabako kyabakoledde. Nayongedde okukkiriza akantu k'okubeera nti nno poliisi yali ani oyo Sheikh Kiti we yagamba nti abalala bonna bayite mu bibuga naye Kyagulanyi tayita mu kibuga. Poliisi bwegamba butuufu lyo netwebuuza naye lwaki naye nakirabye nengamba naye mubutuufu ebusiya gye kyabadde kati osooka n'otuula n'ofumiitiriza n'ogamba we kiba kyabadde ebusiya baba kukireka jjinja mu Busoga Iganga kuba awo ku mulundi guli abantu bwe bayingira mu swamp kati ekyo kyekampala ne bamala bakireka balabika nawe balabye nti bali busiya eri ku booda ne bagamba ndowooza eno teryamumanyi oba okitegeera naye omuntu gwe bakima ku hotel nga tannaba na kusimbula embuto nevuga buli omu n'abeera man waliwo ebintu by'olaba n'otunulira sayini n'ogamba sayini zino zitegeeza ki. I haven't seen it anywhere mu campaign zaani yenna zonna ze ndabyeko even at the peak of Besigye naye otunulira akatambi n'ogamba walaayi gwe swahaba walaayi kitegeeza ki? Jab
abantu abali mu kisaawe ate abajja bakubisaamu emirundi ng'ena naye abantu abajja ebweru basingako abali mu kisaawe kyokka ng'ekisaawe kijja bagoyingewa leba nange okwagala kuno omukwano omungi bano abajja obuuza bazana pulezidenti bagoyingewa ekisaawe kya judeda kakutunuzeeyo boy Busia sofa sofa manyi okuba campaign n'ogamba naye eggaali oba mujjukira eggaali eyayingira Masaka kati gikubisemu emirundi ebiri ku Busia kuba nayo yali gaali naye omuntu batulaba talk shows zino nebagamba abantu Kyagulanyi abasomba Kyagulanyi asomba abantu naye ne woba osomba ng'abasomba ng'abasika mayumba gaabwe kubanga tulaba bali ku bigere oli wagamba nti oyo asomba abantu oyo aleeta abantu nanti kati fate twamanyira kuli okusomba okwa geeti w'ebbaasi naye yatuuse ekiseera ng'alaba emmotoka terina nagyeraga kampeyini n'azikubirako kko ne mu luguudo nga naye agamba nga bwe mutambula bannaaye boy Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 na final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinza biki ebitambula mu ggwanga Uganda nagamba buli wondaba obwomu kiba kitegeeza from my point of view wetwogerera ku nsonga eziba zikoze amawulire olunaku olwaleero ekikutte bannayuganda mu mbabiro biri ebintu nga bibiri bisatu bye tugenda okubanga twogerako buli omu byagamba kiki ekituufu ekigenda mu maaso esooka Busia ya setting the record. But I think the Eastern Tour campaign, Bobi Wine jabaddemu, I was moved with the campaign y'ebutaleja yali ey'enkuba abantu nga bali mu nkuba wakati naye nga tewali aseguka twazzemu okulaba ey'Ebusia abantu bamukimye ku hotel kwe yabadde asuze kati akokko baaba nayongedde okukkiriza akantu kokubeera nti nno police yali ani oyo Sheikh Kiti we yagamba nti abalala bonna bayite mu bibuga naye Kyagulanyi tayita mu kibuga police bwegamba butuufu lyo ntwebuuza naye lwaki naye nakirabye ne ngamba naye mbutuufu Ebusia gye kyabadde kati osooka n'otula n'ofumiitiriza n'ogamba we kiba kyabadde Ebusia baba kukireka jjinja mu Busoga Iganga kubaawo ku mulundi guli abantu we bayingira mu swamp kati ekyo kyekampala ne bamala bakireka balabika nawe we balabye nti bali Busia eri ku boda ne bagamba ndowooza eno teryamumanyi oba okitegeera naye omuntu gwe bakima ku hotel nga tannaba na kusimbula embutu nevuga buli omu n'abeera man waliwo ebintu by'olaba n'otunuulira sayini n'ogamba sayini zino zitegeeza ki
I haven't seen it anywhere mu campaign zaani yenna zonna ze ndabyeko, even at the peak of Besigye. Naye otunuulira akatambi n'ogamba walaayi gwe swahaba walaayi kitegeeza ki? Anyway, nga bulijjo tuba tusibwako Nana Herbal Mouthwash. Nana ng'akugamba gwe nalina obuzibu bw'amannyo galimu ebituli ganyenyera ng'onywedde ebyokyo ebinyogoga ova ekisu ekibi mu kamwa. Nana Herbal Mouthwash ye musawo gwe nkuzigirira yagenda okuyamba mu mbeera eyo. Mukozese nkakasa tojja kwejjusa. Asangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy wamu ne batunda ebintu bya Bannayuganda emitala w'amayanja. Haji Yasini Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo nawe osobola okumukubirako Haji Yasini awo n'abeera nga asobola okusomerako ku dduwa. Emirimu tegitambula bulungi, tolina mukisa ebintu bikuyitako. Haji Yasini Kiza ebyo yajja okubeera nga akuyambako, so mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Kansooke nkube akatambi kano mbutuufu okakase kye ŋŋamba. Awo akatambi okalaba, akatambi ako ng'ali ku hotel tannaba kusimbula naye nga namungi w'omuntu. Boy mama nalabye mu komenti nti abo bavudde Kenya. Naye omuntu aba ne capacity esobola okuyingiza abo bonna abantu nga bava Kenya nga bayise ku immigration ate kitegeeza aba awambye eggwanga. Awo nga tannaba kusimbula kigere kuva buvi mu hotel tannaba, naye nga bategedde nti Edinisa kwasuze litunudde mu luguudo ne bagamba wano campaign ezaffe we zitandikira mu kibuga wakati. Enguudo zonna ne zisibwa, poliisi nayo kyagisuseeko. Manyi poliisi eno sometimes when they are overwhelmed by numbers batunula nabo ne bagamba nayo manyi tewali kyakkola kyatulemye okuziyiza katukirabe bulabi kigende. Naye kati ate eyo yandibadde sayini nnungi nti abantu bano abakuŋŋaana tewali alina buzibu, si bwe kiri? Kubanga tewaliiwo story yonna yavudde Busiya nti waliwo gwe basse, waliwo gwe bakoze eki. Unlike if the condition had been or situation had been different, nti police yabaziyizza wandiwulidde waliwo gwe baalinye, waliwo gwe bakubye tear gas, suture bullet, okitegeera. Naye wano abantu baabalesse ne babeera ku ddembe lyabwe ne kiggwa n'ogamba ani atabangula eddembe kati naawo boy otuuka ebigambo ne bikugwako nobeera nga tolina kyakugamba abantu ng'olina nawe kubatendera butendeze kyabaddeyo. Byampeddeko neŋŋamba kino bwe kiba bwe kiti bwe kiri Busiya nakubye mu kafaananyi nti ate yiganga kyandibadde kitya, nti ate ejjinja kiba kitya, nti ate mukono eyo yo tugiriyinze naye gwe kyoba omanya mukono ekiggalanga bulijjo naye ekisawe yeyo gyenkulaga kati eno gyenkulaga be bantu abatannayingira bano abantu tebannayingira naye ekisawe abantu abali mu kisaawe ate abajja bakubisaamu emirundi ng'ena naye abantu abajja ebweru basingako abali mu kisaawe kyokka ng'ekisaawe kijja bagoyingewa nebananga okwagala kuno omukwano omungi bano abajja obuuza baze ne pulezidenti bagoyingewa ekisaawe kya Judada kakutunuzeeyo boy Busiya sofa manyi waliwo okuba campaign n'ogamba naye eggaali oba mujjukira eggaali eyayingira Masaka
kati gikubisemu emirundi ebiri ku Busiya kuba nayo yali gaali naye omuntu batulaba talk shows zino niwagamba abantu Kyagulanyi abasomba Kyagulanyi asomba abantu naye ne woba osomba ng'abasomba ng'abasika mayumba gaabwe kubanga tulaba bali ku bigere oli wagamba nti oyo asomba abantu oyo aleeta abantu nanti kati fate twamanyira kuli okusomba okwa geeti w'ebbaasi naye yatuuse ekiseera ng'alaba emmotoka terina nagyeraga kampeyini n'azikubirako kko ne mu luguudo nga naye agamba nga bwe mutambula bannaaye boy Aida Odinga, to you my sister Winnie Odinga and the entire family, to you my brother Wino, and all the brothers and sisters in ODM, we stand with you, we continue the fight. Akaluka n'oba kalaba kalimu abantu babiri balujasalinga 8 naye ebyaddala akalulu kalimu abantu babiri This is a 2-horse race y'abantu aba President Museveni general incumbent 40 years in power ne Bobi Wine avuganya ekisanja ekyokubiri avuganya round eyokubiri kuba tanafuna kisanja abasigadde basajja battu kirungi ku mulundi guno temuli bakazi battu babimanya abakazi babikola ki babimanya nti bino ebintu byabasajja naye ebintu byeka befuze byabanene wolaba awo ayinza ng'okuba ow'okusatu naye waliwo okuba ow'okusatu naye ng'oli mayiro 1000 emabega omanyi woba obala enamba ojja ozirankinga nti namba 1 namba 2 namba 3 sofa namba 1 ne namba 2 tubamanyi tunamanya ani akutte namba ki naye at least race abagiri maaso bali awo babiri President Museveni ne Bobi Wine kati awo nolekawo gap ya kilomita nga 15 namba 3 najja namba 3 enandala mafaabi ate naye amanya agalina ku east akatonotono bwe yagenda ke Masaka obe weeyo ngo kizibu okumwawula Katumba oye so oyo naye ali awo abalala Common Man's Party Munyagwa ayinza okwata ekyokuna naye ekyokuna kye kati namba 1 kuradeze nakalaba namba 1 ne namba 2 oyagala nyogere mu namba 1 namba 1 muteke mu comment section yao abantu bamutekemu naye era ndowooza wentidde okwogera namba 1 oba omutegedde kampeyini nga bwe zitambula namba 1 ne namba 2 beeyolese dda namba 1 ye muwandiikawo mu comment section namba 3 naye najja nga wayiseewo mayiro 10 namba 4 ayinza okuba Munyagwa olw'amawulire ate ye najja nga wayiseewo mayiro 6 kitegeeza it is irrelevant abasigadde tebasimbula abasigadde ani ono awo ku namba bana era ne namba 3 namba 4 nabo tebaawukana nnyo kale waliwo Mugisha Muntu ne Munyagwa be bali awo mu namba 3 ne namba 4 mu namba 4 ne namba 5 kati bali abalala bebyaddala kuba bo babavaako dda they are irrelevant
bano ekibaleetako ko mu kubeera mu namba 4 ne namba 5 bamanyide art of media balina mikwano gyabwe waliwo gwe mumanyi ayina daily show ku YouTube channel buli week omutegedde ye host twamuwa oba lwakusatu oba lwakuna kati n'omulabirako awo yeno mugisha muntu ye amanyi okuddako awo n'awagirako ko ku Bobi Wine then naye tumuwulirako abasigadde bali ku byabwe bannaaye ewiiki ey'okusatu bano bali ku byabwe kyemmanyi we tunaaweereza omwezi tezigenda paka mu December tujja kubanga tufunyeyo abawandiisa mabaluwa nga bagamba Electoral Commission ndife tubivuddemu ndife tukoze ki tubivuddemu so wakityo bwe kiri mbutuufu Besigye yalina amaanyi naye waki nkyogedde ovuleti mbadde ndaba nnyo comparison ya Besigye ne Bobi Wine. You can't take away what Besigye contributed, but the problem is, or the challenge is, kwe kutandika okupima nti ani asinze nga bakompitingira mu era za njawulo. Besigye yali mu ground breaking kusima musingi katoza kusanga muntu ali ku mwaliriro n'agusima emyaka 2 kata ate ono wamaze okugusima emyaka 2 gwe nojja ku mwaliriro gw'okuna naye nga everything is almost there set naye n'oyongerako plus because abantu Bobi Wine balina, trust me, believe me not, bazimbibwa abantu ab'enjawulo. Bazimbiddwa Kawanga Ssemwogerere, bazimbiddwa Basebaana, bazimbiddwa Basebaggala, ne basooka bateekaawo. Kati bwe bateekaawo ne babeera ready naye nga they need a leader. Bali ne bajja nga disappointingamu nga Sebaggala, Besigye n'awulira nga n'afailinga to make the next step nga akoze byonna. Muzeeyi Kawanga Ssemwogerere naye alina kwe yateeka Basebaggala kwe baasanga ne bakwasa Besigye. Kati Besigye we yatuuka ku step eyo ndowooza ekiddako ne kiba nga alaba buli kimu akikoze. Bobi Wine wajja asangawo Besigye be yali ategese, bali bonna be baali bazimbye, n'ayongerako kye bayita omuvubuka, n'ayongerako kye bayita social media, n'ayongerako because some people bagenda ne discussing ebintu ebyo to undermine Bobi Wine. Besigye yali waddala nnyo, but there are some constituencies Bobi Wine zayongedde kubali aba Besigye kyobulanga ati Bobi Wine seems to binga asinga Besigye atya kakube kuyingiza ababaka mu parliament. Nupu ye kyasinza okufuna ababaka, ekibiina kyasinza okufuna ababaka opposition omulundi ogumu 5 mu something. Besigye alabika basika paka mu 3 kitegezo na basinzeewo. Then Bobi Wine got people abali bagamba nti ebya politics tebitukwatako n'abagatta ku bano. Olaba namba bwegejja abo nga be baliwa abantu b'omu ghetto abali bagamba munnaye fate twogera ki byabasoma byabaluzungu byabaana ba mwami n'asooka n'agattako abaghetto abamulabye nga akula era abadde president waabwe. Bw'amala obbagattako ab'omu ghetto the informal sector eyo yonna n'agigattako n'agenda ayongerako abavubuka. Wagongerako abavubuka abaali bamulabanga omuyimbi ne bagamba n'agattako industry y'abayimbi. Jukira industry y'abayimbi abo yali emanyi politics abeera ku side emu era olaba baagala nnyo kizaawo nga laba bateekawo kenza abenga abafuga tebakkiriza nti okuyimba la government osobola noyimbira opposition. Bobi Wine nakyakigattako okitegeera. Kati n'agattako the rich kids aba digital era abali bagamba tebibakwatako okitegeera. Facebook nga kati woteekayo ng'ogezezza kabina mabeere bakuvuma buvumi n'akyusa the topic of discussion ku social media n'agigattako. Kati buli mwana alina essimu buli biki okitegeera. Naye ebyo byonna bijja nti the change of situations okitegeera. Kati
n'agattako ekintu edde ekyaliwo naye edda bakikozesanga nti nno President Museveni ayina abantu be mu Canada, Sweden, diaspora yabamuyambako be bayitanga ba refugees. Kati Bobi Wine ye muntu azzeeyo okufuna diaspora society eyo nga naye agifunya atya abantu bonna abafudde wano nga economy ye batutte emirimu gibuze bamwongera amaanyi kyovolaba yalina diaspora community. Diaspora community yekola ki? Esettinga topic of discussion, trends ezisettinga okitegeera be baleetazo nopu chapter Canada nopu chapter erina kyesettinga eyongerako ku debate eno ya social media because their internet is readily available. Okitegeera weeri egattako financial support oba okitegeera esobola okuba direct and indirect. Basobola okugulirayo ka data, basobola okugulirayo oba overall, okitegeera basobola financinga ekibiina mu ngeri ey'enjawulo. Then bongerayo debate yo nti ogenda nga Bobi Wine nga weyafuka mu opposition oba mu politics yali nnyonyonyi nyingi nnyo okusinga nga muyimbi. Okitegeera n'agenda eno. So after Museveni ekyo Besigye yakirina, yalina kino ekya Museveni nti munaye nayo omugagga wange omu abeera mu America nteeka mukooba kasente naye kati tugamba society ng'ogifunye. So abantu abagamba nti Bobi Wine si waddala nnyo nga Besigye, that is a lie. The times are different. We should just appreciate everyone's contribution. Nti you can't take away anybody's credit ku kintu kino. You can't take away Besigye's credit, you can't take away Bobi Wine's credit. But kyeneebaza ku Besigye ekimu nti he realized nti mu butuufu maybe nkoze ekisoboka kambeere godfather w'ensi nga olaba abasemwogerere nti in the case of anything the country can run to Besigye nga muzeeyo umudde naye wano tukoze tutya. The advantage basemwogerere ze bakola ki ze balina. The advantage nti today if Rugunda said anything, former prime minister, politically you can listen ngogamba omuntu ono talina nnyo interest, he can advise, and that is what Uganda lacks now. Step eyo ye yandibadde ya President Museveni naye paka nga akyali mulamu nga president we South Africa amwebuuzaako si nti nno kuba ye yalina obuyinza. He was the father of the nation. Okitegeera. So President Museveni ekyo ekifo kye yalina okugendamu obeera asobola okigendamu. N'ategeka akalulu nga kano okalaba n'alaba results n'agamba akalulu munaye bakankubye yinza bubuno naye kino ne kino nga olaba Moi we yakola Kenya. So always ono okubeerako n'abantu abo. Today if you are talking to Salam Musumba ajja kubuulira politics oba Miriam Matembe bajja kubuulira politics openly, genuinely. Okitegeera because tebakyalina nnyo interest eyo yakugamba nti nze nfuge biki. So abantu abo baba bayamba eggwanga nti no in case of any political situation etategerekeka, those strong people genda nowebuuza ku Miriam Matemba bajja kubuulira ekintu mu mutima omuki omwerufu. Oyinza okubuuza Salam Musumba sobola okubuulira mu mutima omuki omwerufu nagamba nayo kino ne kino. When you see the wind blowing from that side enkuba ebeeto nyeeno. Abantu abo bamanyi ekyalo kati we are talking politics. So yoyo Bobi Wine campaign ndowooza azikutte bulungi nnyo. Campaign azikutte bulungi nnyo okusingako bali. Wabaddewo akantu nabadde bagamba sente za iPod. Nagezezaako okuwulira Kenneth Pokakande nannyonnyola nti sente za iPod zino ze bagamba nupu kimye sente za Museveni. Sente zibadde nga wongere zifuna naye nga teziri under iPod. Nga sente ezo ziweebwa political parties zonna through the Electoral Commission.
kali ne bakyusa etteeka ne bagamba nti okufuna ku ssente zonna through the electoral commission, the money hasn't changed. It is what NUP was getting, but olina okubeera affiliated ku iPod because NUP yali ebiganye nga yeri mu National Consultative Forum essente mwezaali originally nga National Consultative Forum era yali egatta ebibiina byonna ne bagyongerako nti it is now National Consultative Forum iPod, bayongerako erinnya. Kati nothing changed, just the naming oba wording. Abantu ne bajja NUP naye ekimye ssente za Museveni biki, but the man has always been there. Yamu ne bagamba nti Besigye ezo ssente yali nga tazifuna. No, yali azifuna, but through National Consultative Forum. Nti during FDC's time we are boycotting anga iPod, ssente zasigalanga zijja mu National Consultative Forum ng'era bazifuna bulungi. Naye NUP erabye nga ebadde boycott zerino n'ebbanga ng'era ssente zifuna bulungi. Ne bagamba ekikuwaga kubeera nti katutukole etteeka nti olina okuba ne ku iPod osigale ng'ofuna ssente za National Consultative Forum. That is it. Twafuna budde nnyo kidiscussinga olumu mbulu abantu abasobola okutematema ensonga nganzi. Manyi okutematema ensonga from my point of view. Olumu mbabulwa. Anti baba atemyetemye ebirala byonna. Ate omuntu omu yagenda otematema ebintu byonna. So mba noonyayo omuntu asobola obitematema until I saw it wise nti omuntu asobodde kwetemera nga mbitema from my point of view. Anyway, katweyongereyo maaso. Naye wayi Busia. Busia yo. Busia yo. Yandazeeko. Anti nze mbadde sikirabangako kino. Bantu ne bakukima ku hoteri. Tuba tuli awo Bobi Wine ono yagamba Walukagga yiyo oluyimba olwa Uganda empya weeneebeera. Anaye Walukagga baamuzala wazala waawo nti ate yali mpuuga yali eyo nga alina ebintu bye byayogera eyo Masaka n'agamba can you imagine ojewo olwoyo oleeta omukubi w'akadongo kamu omusajja sigwovuganya mpuuga avuganya bwa MP ali ku level yemu ne Walukagga siwe kiri kuba kati ye nga president w'ekibiina yadde ku level y'aba president batulina muwogerako mu level y'aba MP. So mpuuga obuyinza bwalina mu political office gyasiikinga bwenkanira ddala obwa Walukagga. Ekyewuunyisa babusiikinga mu bifo bibiri bya njawulo, naye osinzira otya eri n'ovuma ate oweeno. Tetwakategeera naye omusajja yamukubya oluyimba amukubya oluyimba gakulemye kunaaba firuta nakutintinga nviiri kutintika kudayinga tugamba noolaba kasita weetaba mazina g'enkima fe ab'enkima tugamba weetaba mazina gaffe beera mugumu emikiro kukoonako from all angles. N'ab'enkima tweyagaliza enkima wootabokana naye koonako mukira gwokka ate eyinza okukoonako ebyoya tebirina byoya enkima era mukira gwokka gwe gw'amaanyi esobola okusimba amannyo. Naye waaki omuntu yalugera nti yeetaba mu mazina g'enkima mikira gwe kikoona? Teyasobola kugamba nti yeetaba mu kutawaanya enkima ejja kuliira ebimera byo. Olugero luba lutuufu. Abantu bagera engero. Kale nga mazina g'enkima emikira yo gikoona, musajja atadde oluyimba n'agamba kojja w'ebitaano yakola atya? Naye kojja w'ebitaano omumanyi? Kojja w'ebitaano tamanyi ki kyamutankudde. Omuyimbi Nakinku Honorable Walukagga, njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira. Njagala okusaba ssebo manyi toyiya ne baliyiya twafirwa ababasudde disitulikiti gwe twakusigaza. Nkusaba okoleyo n'akayimba akakadongo kamwotemeeteme Uganda ebyanga bwegenda okuba olaba buli mwaka ng'otematema. A few moments later.
Walukagga ono Matia ye Matia wa Mafias Walukagga ina record ajjayo lyo olugero naate si musajja mutono musajja muyimi yaggumira bulungi musajja ayimiridde malenda gamba ajjayo kasajja katono kajomera mitala wamo oba mufudde mutono naye toyinza kunyoma muntu kuba kati era waliwo yabagamba abantu bano ndi Walukagga oyo gwe mwagala okwerijjako yasuula kampuni namba ndi nene tulepuke antangudde twabike gakulemye okutembeye ebizigo ze kunze bidiwe diri ebizigo byo bannaye nga bigubya wowe ate Walukagga ekintu kyesiga okwagala ku Walukagga kiri kimu Walukagga asobola oyimbe omanyi fe abayimbi toli fe oyagala wakana gwe wakuba bogoya gwe wakuba kokonyi fe abayimbi tulina towakana sebo zinakolako concert bbiri retired kale ngoba ofuse retired oba oli mujasi but retired there is a difference between a civilian and a retired official. So I'm not even retired. I only took a break. Fenga abayimbi tulina ekintu kyogamba nti buli omu alina capacity eyo ebigambo bino betuyimba twogera byogere ne delivery eno ekigambo n'okifuula musical abantu abamu ababiri bemanyi abasobola okwogera ebigambo ebizibu ennyo ate ne babiyimba. Walukagga oyo ayimba ebigambo ebizibu ne Ziza Bafana oyo woba owulira music we alina ekigambo nga ye bw'akiyimba gwe osobola kwogera kyogere gwe katosobola kiyimba kati ye Walukagga ti Walukagga narration ye wa delivery ye mu music abanga anyumye emboozi but eri melodic nti ekigambo gwe kyotasobola kuyimba kakulabya kusiiga ddayi mutwe ng'ate okulaba oti like alina engeri gyakuba ebigambo noga musajja kino ekigambo nakyakiyimbye. So omusajja oyo oba oyagala kyova olaba ne Bobi Wine yagamba nti saabayimbi w'eggwanga lino njagala oyimba oluyimba olwa New Uganda kati yalutadde naye yasoose n'ayingira omusajja ow'ebitaano oyo yamukubye layini bbiri ne layini bbiri nga zizitowa kilo 4 ate n'amala n'amugamba si gwe nagiridde olulo lujja nekwata ku mutwe ne ngamba olaba wano obadde omusse olwo onojja ng'oleese lulwe yamugambye gwe just nkwekonyeeko bukonyi naye olulo lulinde ne ngamba asoose kutuusa lwa mukama we lwa New Uganda naye olaba omusajja mu luyimba olutali dedicated to you akuyisizaako buyisa nga ono gamba paasi n'akuyisaako buyisa kasusu ngenda bajjira akuyisaako akasuswat mugamba yo omuyayo obanga akasuka ejjinja neri kuyita ku kutu ne liwuma ogamba liba kunkwata kati ow'ebitaano wate oyo yabadde lyamuyiseeko buyisi naye nga lizitowa kilo 4 nze we yagambye mbu ate sigwe gwe ndiko sigwe gwe nagiridde ndidde olulwo nenkwata ku mutwe ngamba amusse ngamba naye omusajja ono alina ekyafaayo yakuba kampuni ekigwo naye senga nkubuulira ensonga ezakubya kampuni ekigwo oba bayombera mbalaasi naye mpuli embalaasi eri ne mu Amerika eyo naye sewa yali ayimiridde embalaasi eyo simanyi oba ekyayimiridde naye yali eyimiridde muganda wange omusajja ali mutuufu okuyingira studio alwane kuba oli yalina ssente yalina buli kimu ono ng'alina obwongo bwe peeni ye n'eddoboozi kati embalaasi eyo nagirabako lumu boyi nagirabako mu Amerika eyo nga naye eyimiridde nagiraba ku Gospel Live wagiraba
ng'eyimiridde mbalaasi eyimiridde era omusajja newe yayimba oluyimba ne lukuba kampuni ekigwo yali mutuufu kuba neeri nayo kampuni namba gye yali alwanirira naye yalaaleta kampani biological company ayo omuntu bagamba nti oyo bino bigayi byayimba oli self contained eri yali kampani ng'erimu ne departments zonna naye just kale nga omanyi nti nno munnaaye basobola okugamba nti kale kampani eyo ejje okuva mu America tulabe oba ekyali ng'eyimiridde ogamba munnaaye twalyako byetwalya ebyasigalira gaba musaayi muto myaka gyokka gye giyinza okugitemawa bakyayimiridde nanti enkula y'omusajja eyawukana ku y'omukazi naawe osobola okubeera Zannero wano n'okwata ekyataano ng'okyaliwo oti Zannero ekyo kimanyi naye omukazi tasobola kompiitinga so okubaana emyaka 5 ng'okyaliwo oti waliwo abamu ba MC b'ebivulu wano twabasangawo nga bali bwe bati ne tukula ne tubasisinkana ne tubayisa balina obutonde bulinga bwayisa we butyo bagumu balinaanye agamba omuntu omuwanvu mu balinaanye ettaka kyobolaba bagumu they are stable farm bali bakaaba bali baleese ebyama byaba bazitolera naye bagumu boy Nakyagulanyi ye kasita omuyingira naye waliwo omulala ye takola ntalo ali solibo nnyo solid I mean ali solid nnyo buli omu azamulaba bakulaba mulekawo ku level yemu balinga basatu be mu ssaawo bw'oba osobola obbawandiikaawo bagumu omu akola ku TV ya ggwanga omulala akola ku TV saabu ggwanga n'omulala saabu ggwanga si bwe kiri gomanyi TV gye bayita saabu ggwanga so Walukagga yakuba kampuni kigwo omuntu akubye kampuni ekigwo tasobola kulemerwa kuba muntu kigwo the best way to avoid Walukagga is not to attack him kubaga kasita omulumba aliwe yali amukyangalanyako mu ndongo kati mpulira yaddukireeyo kaabuwoko gyapangira ensi nenno yali muyimbi ye yatuuka n'agamba n'ebyokuyimba bivuddemu n'awandiika ebbaluwa Allah amuyise biki omujjogedde amuyise mbu amuweereze akyusiza n'eddiini kama musajja walinga ano ngina mugongo tewakugwa nti kati ngenda Mekka ngamba endonga yagigobyemu nava ku lutalo na musajja bwentyo Allah nandabikira Walukagga tebamulwana olemedde okkiriziganya naye mutunuulire omuleke naye ng'oluyimba yayiseewo n'amukuba n'amala n'alumba wavuganya agamba bannaayi woobaddeyo emyaka mingi ate tokuba nnyomba ekuulo byokoze kabikwogerere nga tebiriiwo gamba bannaayi Walukagga n'agamba naye sigenda kwogera nnyo nsoose kutuma bya mukama wange nja kudda n'ezammwe buli omu n'olulwe tuzirinze naye akayimba akawulidde kanyuma owawa ewa ani namugamba nayajja bonna abagambye badda kati bali mu kutya obusimu ga owaye musajja komaawo tokuba kutta omega toluma mafia sissa kabaka yakulaba bomega toluma akayimba kakomaawo bwotusuubiza butusonyiwe tuli basajja bakulu just twaye twogerako nga akalimu kagenda just netoyinza kuba mubi kutuuka ku mbeera eyo bwe busimu obuyitamu sa bakuwa ne taito sa totutta anyway akayimba Walukagga yakafulumiza bwe tuvaawo abasajja beekabonera
abadde ku campaign nabo ne bayisaamuko kankukubire Bwanika president wakyo ali wano atakikwatira ensawo yenze kamwa koogera akulira abakyala mu Uganda yonna Honorable Juliet Kakande basebo ne banyawo kino ekibiina kyaffe ky'abannamasaka pulezidenti ffe tumulina treasurer ffe tumulina ow'abakyala ffe tumulina ne bwe walibadde toyagala tuwa kalulu okasuulayo olw'ekyo nti ekibiina kyewaffe waliwo eyakuloga obutalaba ekyo wakalulu oyinza okagabira ow'omuliraano nga mu nnyumba ewuwo mulimu omuntu abantu baffe muyige okwefaako najja mu 2026 nenjogera muno mwena ne mumpanapana tetulabanga muntu alina birowoozo by'amaanyi sajja omugezi ngenda okebera mu kabokisi nga temwatadde mukaaga neŋŋamba ab'emasaka kiki ekyabatuukako eggwanga ddamba tewaliiwo yansinga manifesto abasinga okumpa akalulu baali bekkoboko nagenda ne mu kabokisi ak'ekyalo kyange we banzaala nga bampadde obulwana mu bubi nimbaga nti mwe temwali evuddemu singa mwevaamu saali batunuddemu mu ngeri enja basebo bannamasaka ensonga gy'enzimba ne bwe mwali badde temwali gadde tuwagira olw'okuba ekibiina kyaffe mukole ki mutuwakire fe omulundi guno tetwaleese pulezidenti ensonga ezatuganya okuleeta pulezidenti ziri bbiri katuzibabuulire fe ekibiina ekisinzaamu ba presidential candidate Honorable Masasi Mpuuga Nsamba osobola okumuwakanya nti alina ebisaanyizo ebituukiridde okufuuka presidential candidate bw'omulaba tomululabamu nze omugalatiya nabwegezaamu dda ekibiina kijjudde naye olw'ensonga zino bbiri esooka Honorable Mpuuga ono ng'akyali leader of opposition yatukolamu omulimu n'ayita bannabyabufuzi bonna ab'enkyukakyuka n'atugamba tutandike olugendo olukyusa amateeka ga Uganda okulondako obwa pulezidenti kusobole okuvaamu enkyukakyuka bannaffe tebakitegeera yabaga nti amateeka nga bwe gali tusobola okuwangula goffe musobola etteeka erimu lye yali ayagala okukyusa muliwulire nti ebiva waliwo okubidde akalulu bibeere byankomeredde olwaleero ebiva ku polling station yange ekimwanyi bwe bamala okulanga nga bakugamba byabakama akugamba tomyogera paka nga nze maze okulanga ng'ate twabalidde wali oŋŋamba otya bye twabaze nga tulaba nti si byankomeredde ekyo kye yali ayagala okukyusa ekyo kyokka ne tubifuna ebyamasaka city ne babiranga ne tutandika okugatta ebyabala byonna bikyusa ebiva mu bwa pulezidenti bannaffe tebakola ki tebakiraba pulezidenti ffe tumulina treasurer ffe tumulina ow'abakyala ffe tumulina ne bwe walibadde toyagala tuwa kalulu okasuulayo olw'ekyo nti ekibiina kyewaffe waliwo eyakuloga obutalaba ekyo wakalulu oyinza okagabira ow'omuliraano nga mu nnyumba ewuwo mulimu omuntu DF Democratic Front abantu baffe muyige okwefaako baayogedde ne bategeeza ekibiina kyabwe kya disitulikiti emu Masaka kati abafuna kaadi okuva kozi n'ab'engulu baabagoba baayingira wiiki emu ne bamanya bagamba tubivuddemu DF is only party for Masaka baagala kufuna akabiina kaabwe nga Masaka district erina ekibiina kye bayita DF Bwanika bwatyo bwayogera
yone yali alesa agabozi nupu ya Buganda fenga bikira no port sin sosoze. It is national unity platform. Naye bakoze ekyabwe era basosoze bagambye district nazo nate zibakwatako kyobola tebesimbye kuba president bo be Masaka ebitundu ebirala by'eggwanga simanyi gundi eno batandise kukola bayinza otandika oleeta political parties nga buli district political party abasajja kyebabala sinnakitegeera. But how do you have a party for district? Yagambye nti newe mukola mutya neokola otya atisigowe Masaka byonna tobironda londa DF yokka kasoba ngova Masaka olonde DF naye nga abantu abaliwo ku kibiina ekyabwe ekye Masaka olaba ka video balinga abeka kimanya kabonera abantu ba zone. Anyway balukubidde Masaka wenyini wali ewaabwe kale okuba oti olukiiko wali ewammwe naye nga abantu olinawo mukaaga kana banna Masaka bagambye ffe tetwagala kibiina kye Masaka twagala kibiina kya Uganda namba kya ggwanga. So bwanika bo bagamba DF kibiina kyabwe kye Masaka tebaagala kusukka waawo Masaka we bakomye tebayinza kutuuka Kampala tebayinza kukola ki we baagala awo okufuna obululu bwabwe oba obuwagizi bwabwe mu ngeri emu oba endala. Mu kweyongerayo Bushoke finally noza ino story komekereza finally Juliet zawedde atulaza omusajja milioni 1 we yalwaliramu abantu balowooza nti Juliet zawedde amusoobodde kumbe oli mukwano gwe era abantu batandika okwogera naye kanyini abyogerako mu katambi nti abo bonna aboogera biki babirye era tagenda kuba na nnugu tagenda kuba na ki kati abantu waki baali boogera tyalabika bombi bakwano be era bombi abaagalira ddala kuva ku ntobo y'omutima biki abantu nga bayogera bigambo social media n'abantu boogera senga byalimu okuzimba akasajja Kamino yandibadde ku mbaga eyo olaba yabaddeyo kitegeeza byaddala bulijjo Bushoke yakirimu ekintu naye omwana Juli n'ava ku ggwanga lino ne sente ezo zonna n'azitwala Tanzania. Tukoze bubi nnyo. What happened? Abana Uganda baalemwa competition ku baana be tulina wano. Omanyi olumwensi erina okubeera nga abantu abamu ku sente ze balina there should be national assets. Katoyinza kukkiriza bukkiriza muntu ali ku level ya Juli kugenda ate kuwasa Tanzania eggwanga lirifiirwa obugagga obwo bwonna kati omanyi kampani zagenda ozimbeyo Tanzania. That is wastage of national resources. You can't send someone in the diaspora to bring back income and you send it to the neighbor. Ndio weredde omwana asomye ate atuuse okwanjula aleese emikolo mbwa mwana wange sinze nkuzaala genda wali wa neighbor. Sikategedde. I thought we have powerful men here. Tebaliyo. Tekinyumye bulungi because Julie is not only just Julie, she is a national resource. Ti sente zalina knowledge exposure na biki bandisubidde omuntu ng'oyo tyafuna omusajja wa wano. Naye munaye dokita bantu baali nno balowooza dokita naye dokita ate bulijjo tatubuulira nti just bamukwano bulijjo wasirika busirisi wesanga wandiwaddewo omusajja omugumu awo eyandiwangudde olutalo olwo si bwe kiri yabuzaabuza nnyo abana Uganda alimba
adasobola okugamba musajja kati ngaawaani awo musajja nga gurunedi ogw'omuzannyo ogusobola muvuka muto kuba n'ebikonde Rickman n'abasajja ab'amaanyi ate omutanzania atusinza atya saabitegedde naye waayi kimenye n'omutima ndowooza sheggwe kuba bulijjo mmanyi nti eggwanga Uganda at least naye omukyalo oyo tabadde mufumbo obadde talina omukyala saabitegeera si bwe baagobera Wizombu yakolera efujja ewaka nga waliwo abaana pozi ebya marriage osobola okukola marriage n'okola divorce n'okola marriage byo tebikoma badde mmanyi bikoma but anyway Kongs, our brothers and sisters in Tanzania for getting a rich person. Naye Tanzania aliyo abagagga nayo ndowooza gye bali si bwe baazaamu abo baali nabo bazirinda naye. Anyway, tumalirize na kano. My brother alimu oluyimba. My brother alimu oluyimba lwa copyright. Naye kale katumalirize na kano. DF ekibiina ky'e Masaka. Omanyi nalinga conductor ku ssomero ku services kati muwulira bubi ne kwayo eno naye nga teruggwa fenodulambike nedda tebagoberera kondakita tebakola yoza bamanyi bana bakondakitinga n'obuti wekitibwa tukwagala nnyo faabe Masaka tukwagala nnyo wekitibwa tukwagala nnyo otulambike ffe ng'eggwanga aleluya Muna Masaka tagenda kumbona kana akayimba nyabula Masaka bakonya akayimba ngano bato baagala olina obbawagira naye kati obeera otya ng'olabye ekyebusiya omuntu ali busiya oli Masaka ku butaka kwaya ngeno nekkuba omuziki bano oyinza obakolerayo ekintu kyonna oba bamubonereza butabako kyabakoledde Focus 56 and avoid channel from my point of view. We out.